abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba tweraliikirira nedda, tuli basanyufu ye. Lwaki? Kubanga twolekedde ekiseera ekyokutegeera ddala ki kye tuli ng'abantu bannayuganda. Twolekedde tanuulu 25 26 mutugenda okuyita ffenna okusalawo ddala obanga tugwanidde oba tetugwanidde. Awo wensinziira ne bannange bano Akandi Ndashanita ne Nalumaga Sandra, abaana bato oba bakyala bato, naye ndowooza bali mu generation eyo eyagala okuyingira ebyobufuzi oba eyagala okugyawo ffe ababadde mu byobufuzi abatalina kye babakoledde. Kituufu tuyinza okuba nga tetulina kye tubakoledde. Kituufu balina okujja bo bakole kye banaalowooza nti kyekikola ki kyekinaasinga. Naye nga okutwalira wamu buli kintu ekikolebwa mu nsi muno kiva mu ndowooza ya muntu. bwekiri Endowooza y'omuntu yekuletera ebikolwa byo. Nti olowooza ki? Singa katugambe omanye ekizibu kyange n'ekyaffe kwe kugezaako okunnyonnyola ekintu ekizibu okijje mu lulimi oluzungu okitaganjule okivuunule mu lulimi Oluganda ate okitaganjule okizze mu ntegeera y'abantu abo mwogenda okyogerera wera bategeera olulimi lwo oba nedda. Kakati bwe tugamba endowooza, omuntu omwangu ayinza okutwala just okulowooza. Ate omulala okulowooza aba alowooza nti okulowooza kwe kugamba nti nina renti yaba alowooza nti olwo alowooza. Naye oko si kulowooza, okwo kubaganya birowoozo. Oba okubaganya ebirowoozo, renti, school fees, bills, data, simanyi biki. Okubaganya kiki? birowoozo. Atakubaganya birowoozo alowooza kukola ki? Alowooza solution y'ebyo byonna. So bwe ziba ssente kyabaako. Era zagenda n'anoonya n'asasula bino biki? Endowooza enkadde n'endowooza empya. Abafuzi baffe abasinga endowooza yaabwe enkadde. Kiki oyita endowooza enkadde? Nzija. Museveni, Kagame, Mao, Besigye, Mugisha Muntu, Alex Mukulu. Endowooza yaffe enkadde. Etya? Mwe mumanyi, mwe mwagala tubaviire. Omulembe. Mwe mumanyi mbuulira mwagala tukole tutya. Ekisookera ddala. Nze maze okukonfesinga endowooza yaffe ki? Nkadde. Mwe abato. Ekisookera ddala omulembe ebintu bingi bikyuse. Ebimu temubitegeera okugeza ng'okusoma okuliko. Tetubitegeera oba tetwabitegeera. Kubanga ffe tuvaawo. Oba twabitegeera oba tetwabitegeera tuvaawo. Mmwe mulete endowooza empya kyeki? Endowooza empya eyaffe mugiveeko. Yes, yeriwa. Eyaffe yali etutwala mabega. Endowooza eyaffe yali etutwala mabega. Yali batwala mu maaso naye. Weebale nnyo. Naye omwali omwe mwalaalira oba? Era mwe mumanyi twalaalirawa. Twalaalirawa. Bano bavubuka bagenda ne beepanka. Kankubuulire. Weeyale muleeta ebintu bino. Kakati mwe kambasonyiwe nammwe. Kuba temuli ba politicians. Bibuuzo bye mbabuuza olumu biyinza okuba nga bizibuko okusinziira ku ki gwe kye mwagala okwogerako. Naye njagala okutegeeza nti mugenda ne mulowooza endowooza enkadde yeeriwa. Omanyi
emmotoka erimu nziramu ekintu kino nkyogedde iye nga tukyogedde abantu nga bangi bakyogedde akalabirwamu kano akatono nkaddamu akaliwa emmotoka akotunulamu okulaba ebifaawa neno big mirror gyotunulamu okulaba wa maaso. Kaakati buli kaseera ebintu ebyo waliwo weketaagisiza kano okakola ki okatunulamu kubanga oyinza okuwulira ng'ombe ng'ekuva emabega eyo nga tomanyi oba ya bbaasi oba ya pikipiki nogamba nti kakakole ki ate tojjayo omutwe okutunula bweru bwoti ogaye kiki ekijja kankatunulemu ndaba nva wa Emabega. kakati ate ne wabaawo eno ki endabirwamu ennene ye olaba buli kimu kyonna olaba gw'omanya ngenda kukyamira wali ngenda kukyamira Yeah. abakulembeze baffe endowooza enkadde yo tekozesa kalabirwamu kano nga bwe kyetaagisa nti oba awulidde ekimukanga atunule ki Emabega. yo boke bakozesa kokka oba okuba ng'ombe oba okola bo bali mukalabirwamu ki ne bwaba agenda mu maaso ne waba agende yaali wanaga nti abange mulaba ekyali ekyo emabega eyo okitegedde ekyo byaliyo byali byokya olabye yetava mu kalabirwamu ki Ojjukira. ka driving mirror bakayita driving mirror nedda keekowako mu maaso bano bwe kati bakayita driving mirror okay bakayita driving mirror tukanoonyeko ku intaneti oba bakayita kale kiri oke naye ngaako yetavaamu abeera nti mulabaawo mulabye ekyo mulabye oyo mulabye abatuusa abo babagoba abo mulabye abaganda abo babajjako obwakabaka bwabwe mulabaawo olabye wali nga konyata olabye wali nga lakwena obiraba ebyo pakalasi otawula 10 lugundi tolaye twalulwana eyo yendowooza enkadde eyo yendowooza ki enkadde ogenda kuwa ekizambo olaba oli otawulwa 1940 mugundi oluffe twalulwana era situbaddulwana temwandibadde wano ne bajjajja bamwe tebalifunye mataka ago ge baliko kuba bagafuna mu kuwamba nga tulwana okay kakati njagala mundabire kati bamu kitegedde bulungi kati njagala mubeere bazira mujjukira kiri kyenabwa nti what makes you a woman kati njagala mubeere ddala the woman you must be mu gavumenti yaffe olwaleero ani ayina endowooza enkadde va waggulu ddala mbagambye mube bakazi lwaki olufuula abakazi ebigumu bwe bityo kyali kiwala kitonyo mbagambye mube bakazi okyali kiwala sinala kumanya tanala kundamanya ku ntalo z'abakutu n'abatuusi nkyali nawaka okyali mwana muto okirabye natera okukaaba ngaokulinyisa droni nze mbivuddemu kubanga okitegedde olabye obukazi bwe bubuze ate nga nkyali muto anti kati weegaana olwo okitegedde mulimu lwokkiriza obukazi bubule anti kale abatulaba ebintu mubirabye nze nkugamba nti obanga otegedde bulungi endowooza enkadde kyeki kinyinyonnyole kakati okusinziira ku bafuzi be tulina awo otugambira nti nze Alex mukulu mmiridde ng'omusajja kamba nze mbawa example naye bwe muntunuulira mulaba ndi fala nja kyogera of course nja bagamba nze soogera bisobu nti oba ate soogera muntu ampaane nti oba kino ba kiri baki naye ddala ng'ekituufu Museveni endowooza yenkadde Kagame endowooza yenkadde enkadde kitwala ebintu bingi kati katugambe abantu bakyatugamba waliwo abantu abakyalowooleza mu ngeri ya patriotism pan-africanism
patriotism ezo isms ezo zonna nkadde zaggwawo tekikyasoboka isms tezikyali. Today we are in another era. Ate mwe muŋŋamba olidde nti kakati patriotism oba pan-africanism kati Africa okwegatta katugende ku pan-africanism balowoozanga bankuruma bali abafuzi baffe ab'edda nti Africa bwe yeegatta tusobola okulwanyisa ki omuzungu naye nga Africa gye bagamba okwegatta the boundaries ate omuzungu ze yabakola ki ze yabasalaasalamu. Okay, kati wamala zibasalaasalamu kati ate twagala mbu twegatte nga tuyita mu pan-africanism. Ekiseera kya pan-africanism ne kyaggwako kati olwaleero tokyayinza kugatta nsi lwa boundaries. Tulina artificial intelligence, tulina social medias oba social media whatever, tulina we are connected in a very different way. Nti ate kati ba-African leaders baffe balina to dream again balabe ekijja mu pan-africanism given the context of technology, social media, artificial intelligence, cryptocurrency ebyo byonna nti kakati abafuzi baffe balina to dream again kubanga kiri kyayitako. Yes, omanyi wabawo ekiseera ekintu nga kiri relevant mu kiseera ekyo. Waliwo ekiseera wano pan-africanism yali very important ne wabawo ekiseera nationalism yali very important nga tuwakanira nations zaffe zino naye nga nekyetuwakanira baliira bakitukola ki era nga kati bakitutaddeko kiki artificial intelligence era bakitutaddeko. Jjukira nti kakati Bayibuli erina weegambira nti tulwana n'amasaza ga mu bbanga. Jjukira nti kakati olutalo lugenda okudda mu bbanga ojja kulaba nga nations okusinziira ku artificial intelligence zirina nations eziri mu space nti eno ggwanga gundi gweva kwena atmosphere gye tuliko ekiseera kijja kutuuka beyond the atmosphere bakugambe nti kakati wano Mexico oyise mu America kakati gwe bw'otandika okuleeta pan-africanism oba oli wala nnyo n'olwekyo abafuzi baffe balina okutegeera mangu ddala okufuna endowooza empya okusobola okuvaawo n'eri endowooza enkadde nti tujja kubanga twogera lulimi gundi kakati wazze zino zi imogi olwo lulimi lujja mutemulumanyi naye lwe lugenda okubeerawo oba oyagala oba toyagala bino ebyokuwandika bigenda kuggwaawo mbu John Dear John n'owandika DEAR Dear John kati olaba ku imogi akantu kagamba bugambi naye era kituufu binayiweddewo kubanga omuntu agamba I'm happy nateekawo ka n'akasimayiro ka face bas kati now that's the language coming. Kati gwe bw'obanga okyali ku ebyo ng'olowooza nti omwana alina kuyita gurama mu ssomero ng'omusiperingisa nga ffe kaba tusiperingisa kigambo kisiperingi kakati ebyo byonna bigenda kuggwaawo. Now tewali mufuzi wano nze gwe mpulira ayogera ndowooza mpya okujjako otugamba okulima. Yes, okulima tekugenda kuggwaawo olide okusoma. Yes, okusoma kujja kuggwaawo oba engeri y'okusomamu kyonna oyinza okitwala bwotyo olidde. Okusoma wano kitegeeza ki? Kitwalire mu context nze zenjagala okikubuliramu nti okusoma kitegeeza wano okusoma nova mu primary n'ogenda n'okola ki n'ofuna degree nti oyo akoze eki asomye owulidde. Ekyo kyendiko kyeŋŋamba nti ekyo kijja kuggwaawo kubanga newandikubadde nga kibaddewo ekiri era obulamu obadde tebutambulira ku ekyo kyokka
wabadde abalwadde batakola ki batasoma obulamu obubadde butambulira ku bintu birala bingi. Therefore endowooza enjawulo wakati w'endowooza enkadde n'empya yejja okutusalirawo mu 2026 ani alina endowooza empya Kyagulanyi Maawo Museveni simanyani wa FDC ali muliati Amuriat omanya amanya ago nago abantu abo babafu butukawa bamala gajja basi n'otukubako amanya ge tutategeera ali ba Amuriat ogera okulya Amuriat yani nga tomumanyi nako. N'olwekyo Amuriat alina endowooza empya sigirabamu Amuriat bannange ayinza ogifuna budde bugwayo kyakulema obuto okifune bukulu akakyamama ng'obyogedde lugero lw'Abaganda mugamba Amuriat nti akakyamama Abaganda balina olugero lugamba nti akakyamama ate Abanyankole tekaliyo. Kambawulire ebintu bino abantu tulina obyegendereza mpola naye tusobole okutuuka ku kituufu. Naye kakati abantu bagenda kulonda naye bagenda kulonda ki? Ndowooza mpya oba nkadde? Ntalo mpya oba nkadde? Kubanga waliwo n'entalo nagati gyazogera entalo empya n'entalo enkadde. Ani atuwa ekipya ku bonna ani? Va ku bino yes power freedom people's power kituufu nnyo mutuufu yes naye people's power without a new thinking is terina makulu. Ate abasinga kati beerabidde okulowooza ku new thinking bo balowooza ku new change. Anti waliwo enjawulo ya change owulidde waliwo enjawulo ya kiri kye twogedde evolution ne revolution. Oyagala change revolution olwo kiddako ki? So governance tusobole okutunuulira ebintu bino nga tugamba nti kati tugenda kulonda ki? Ndowooza mpya nkola mpya ebintu byonna biteekwa kubanga something that is going to take us all ne tugamba nti yuuyo atuuse yoyo gwetwesize. Therefore buli omu amanye obuvunaanyizibwa bwe. Omukazi ki ekikufuula omukazi irrespective of everything else. Omusajja kiki ekikufuula omusajja n'olemera ku decision noga nti nze sikola n'omukazi n'akola ki? Omukulembeze, do you have a new thinking for us or you still want us to think in the old ways you have been thinking? Bangi muffe abakulu tulina endowooza ey'enkadde. Mukama atuyamba buyambi akuyamba buyambi kinoomu n'akunogolayo n'akuwa akadoozi k'endowooza empya. Naga nti idea yinezze. Owulidde ate ng'eyo eddoozi eyo bw'ogigatamu ebibaddewo ekolera ddala cocktail entuufu. Simanyi kye mukyamanja. Mulabi ali eyo atulaba endowooza empya gye twagala sikyo bwekiri. Mwebale kubanga mukyekuumidde ku Dream TV, BTV ne Impact FM. Abatukuumire Yesu. Amen. Abalungi be basinga obungi ababi. Bye.